flashlight UG. Boza ku bantu. Bannange abatulaba amanya gange nze Kai Wisdom tano omulali yakula ku matomtali mazine seriraka bulijjo mbaga twave renga isinga entumira Buganda tuli bana basaba sajja kabaka ne twatukane nge twakola ki twazikyusa mbi bagamba nti woli gwa wendigwa fabana ba Buganda tugamba tumala kugwa saba sajja kabaka nanta bipingwa nasemba yate ekizibu okugwa okiwulira ate tugamba abana ba Buganda of course tugamba mwenna ffenna abakuliddano mu Buganda oba olina kaseko oba oli ludda wadde toli Muganda ng'oli mu Kyapadola oli mu Lugwala Musoga naye ng'okuliddano nga you the kingdom of Buganda big up ate tugamba ku Bwakabaka wa Buganda kuteekawo Obwabusoga Obukama because you know fati ya lwaki nkola ekintu ekyo atono nnyo baŋŋaana okuteeka gundi eno emabega kanjiteeka wano nti tebatugamba naye tugenze tukiyiga ti abakulembeze bawano boolaba bano ba Museveni nga batuyigiriza enkya webali leero webali enkya tebaliiwo so tetubeesiga tuddeyo ku nnono zaffe wadde baagala ozimala naye tuddeyo ne tuzipreservinga so it's my job okujja wano nengeza kugamba nti let's go back to our roots to preserving culture zaffe abakulembeze baffe ab'ennono abakoze ekikyamu tubawaabire ewa Ssaabasajja ow'Omukama owe Kyabazinga kati for example gwe tolaba abataka abamu aba Buganda bagende wa Museveni abataka nga basaba Museveni ettaka the two things does not make sense oli mutaka mu Buganda ogenze w'omusajja eyajja talina wadde kajiiko n'aka ate bandigenze wa Wisdom gwe mutaka ettaka lya Buganda tolira bantu Museveni aliremedde Buganda government and kingdom ebanja Museveni over 30 billion actually not 30 300 billion mu misolo mu mabanja mu rent kozesa ettaka lyabwe gwe omutaka ifo kyogende wa Museveni omugamba tusasule n'ogenda n'omusabeta ate kati omukopi because Museveni on the record ye muntu yali azze nafuuka omukulembeze nga tasobola kulaga nti yiri protia ati bandigenze wantu Ssaabasajja ye Ssaabataka ati kakati ate kugenda gwe bamuyita Museveni oba oyagala muyite Jeno kubanga yeewadde ebitiibwa ku Sheno ati kyenkunyonnyodde nno ye omuntu eyajja wano n'akulembera nkugambye ng'ekampala onoonya polisi gy'alina nga tagirina gwe Ssaabataka ogenza ate gw'osabye ki so ekyo kyali kiswaza it was absurd n'okulaba Katikkiro wa Buganda ng'agamba naye ebyabataka abagenzi wa Museveni sibimanyi so here we are let's okulaba mu tusonyiwe ennaku ze tubadde tetuliiwo tugirinnye n'entuuka wano naye weebale kujja ntuuse tumira aba Hanks Media abatera okunyambaza ndowooza nga obalaba tumira mwenna abantu tumirako ku Rajiv ne Victoria University Victoria University bane mujje mututeekemu wano ku center program weni yakabi bagitambera ya system Dr. Notali bulungi katumusabira abere bulungi Dr. Muganga tukusabira obere bulungi Victoria University sawa nangenda kubatuukirira ne ba sponsor bona company yonna eryengo solo kweyimba mu program eno logamba njagala sponsoringa osolo kuba ne company yo wano tu streaminga over 5 platforms era company oba business ejja kubanga mu nsi yonna bagiraba n'abantu nga bagigoberera koleka ye wa David Lutalo wa David Lutalo akikubi David Lutalo kati akulaze nti no band music era si band mufu makiriza nti n'aba band tebagaba tickets za bwerere ate bameka abagaba tickets ez'obwerere ate bagaye Shiba yazikuwa ez'obwerere gwe twalaba wali ng'abantu bali ku mulyango ne bannamawulire baabawaako 30 ekya Shiba tekyali mugaba gonde kuba twali tuzze ku witnessing ani anti kati kyekunnyonnyodde Lutalo tasobola kugaba tickets za bwerere anti waliwo abantu aboogera nti ebivula birimo okusucceedinga wano mu Uganda bazigaba tomanyi waliwo ekivulu kya mwami gundi ekya juzi ekibadde kese ground nga yesiye ku mwana ow'emyaka 9 bonna bali mu kkubo nga bakwata ne bakanyuga munda kikuba naye kya David Lutalo ate nno kyaliyo yabadde asaba okuyimba nga bwe yakikola ku batu ya Cindy ne Shiba leko eno gwe genda obuze bajja yabadde asaba ku level gyali kayinza okusaba okuyimba wano music fati yakangulye fa baluddano music omuyimbi muleke tetuli mu America time ejja kujja buleke gwe kuba no olaba kakati ye nalemwe musudia lebulo bu blogger bwe nalemwe bwetimbye mu NUP bubusudia gwe linda kugenda kulaba
mwebale wagira David walabye ku gundi ku post ya Babi David Lutalo kyasinzo tukolera ti first lady Babi Kyagulanyi yakedde n'agamba nti asaba akayimba David Lutalo mukubira akayimba ti mubbi yajja na kaveera kigatte ku speech ya Babi gye yayogedde mu Canada ng'agamba omuntu ebyaddala mubbi yabadde tasaba akayimba David Lutalo alinga wolaba Judith babiri beba bayimbi abayimba music ngali meaning ti palaso wabayimba oluyimba wadde lwalaavu otuula boti n'oluddamu emirundi n'emirundi nti yoyo palaso nabadde manya akayimba kagenda wa principal just ayingira message tetukyayimba buyimbi chobo kati olaba kati nyimba za Shiba bwabayimba nagamba tonsobola gugendo zuulye si kidongo budongo gendo owulirize ebigambo ku nyimba za Shiba ebirimu gendo abayimbi bwe bato nti tayimba nti nkwagala ebyo twabyetamwa first lady Babi itungo Kyagulanyi yagambye David Lutalo kyenkusaba nkubira yakayimba bubbi yajja naki kubanga speech gye yawadde mu Canada waliwo omuntu omugo yatugambye yakyasinza obubbi ate nga buwagira oyo bwe yagambye ti yakyasinza obubbi latulaga biyabba latulaga ku rigimu z'obote lajja nga atulaga ku zaamini lajja nga atunyonyola ne tuwunzika ti mubabbi bwe tuvunaane Uganda ate yessa ababbi totya gaali gye bayisizaamu Babi bajja kuyisaamu eggaali abo babaagala nkyate kati ffe bye twabimanyira kubanga oba fala nti ku mulembe guno oli atula mu kamotoka ke n'agamba buzidde omuntu talina kyali oba talina gyasula naye nga oli asula wa maama we kati ebyo tukyabityanze osobola okundeeta bulogo we n'asula wa maama we yaddeyo wa maama we ne kitaawe eri wabweru omanyi kankubulira ate tetukyabyogera bwogezi oli wagamba nti planned kid nga tumubuuza olina emyaka emeka nti 28 nga tuddayo emyaka 2 emabega nti abaana ba planned kid baali babeerawa ti mu Kampala Central Lakasero Muyenga Bukoto Tinda ate gwe tata yazimba wanti zana mu mazzi kyengera wakiso kati gotoba planned kid naye nanti aliso bayazimba nengerere waffe twali ba planned kids abaana like bebazaala anti waliwo ku planningira UPE waliwo ku planningira ng'ojja kukola mu butale nayo plan kati Fatia ati kunkunyonyodde Fatia omuntu tajjanga n'agamba mbuye bagagga bali planned kid n'omubuuza kitaawo yazimba wa n'agamba nti yazimba zana mu mazzi kati Fatia osoma ku Victoria osoma kati kankubulire anti kugamba 20 years from ago ba planned kid bali bazimba Bukoto Ntinda Muyenga Nakasero woba ogenze kola Kampala Central nga Lubaga kati go kuba planned kid 20 years ga mwazimba zana mwazimba kyengera tobanko planned kid wabula singa kati mutabani wange ajja n'agamba ali planned kid nga muzimbidde kira kwa kati kira yeeriwo siba nkira ebyo biti eyo kati go oli planned kid oba planned kid more than a planned kid nkulidde Nakasero waliwo ababikozesa obubi ati tugamba myaka 2 emabega ati obyogere nnyo abantu bajja kukubabuzidde omuntu yaga no nze nali mbaddeko mu mbeera emyaka 2 emabega ekyoza right now kyebayita planned kid nze natandika okutegeera nga tuzanyira ku Shimoni State Square eyo lwe lwali olujja lwa Saala eyali mukyala wa Nyakana State Square yange ennyumba yaabwe egiraba High Court kati gatuvuga akagaali paka ku Speaker Hotel teyaliiwo kyali kiyumba kati ina kuvuga paka Color High kuddanga gye tumanyi gye tuzanyira kati sebo omulabi waffe atulabanga ali Masaka alimbale yali ki tewaliyo ba planned kids nabo badde ki joyogedde waliwo tubadde tuyitira buyitize Bannayuganda mukulike gobeere Masaka Mbale kitaawe alina okubaako n'ennyumba mu Kampala for example kati ku mulembe guno Fatia atogera facts eno bagita mbeera ya city abantu tulina obbawa facts omuntu yenna agamba nti mugagga wano olina okubeera n'ennyumba e Kampala n'ekye bayita country home kati ffe netugattako ne anti yes Platinum House anedda anti bwakireese nnyinnyonnyola bali siri wakabi nze Museveni yeyanjavuwaza ffe famire yaffe court of our wealth twagiteeka mu lutalo lwabwe
Sala akimanyi Museveni akimanyi wisdom etwa tuteabities tuveyo nenga okwavula kyenkugamba nti nze omuntu ajja buzi wagamba nti mugagga mugambe okay mpaka tini namba mpaka ku return zo izaipe buli musoro gwomanyi wano income tax property tax simanye bitya tax zonna I file my returns kati oliya wajjanga fatia niwabanga musajja nga zokuzanyirako nakuwanyako nti mugaga mugambe pako kugundi ku returns zo returns tegezo sasula omusolo every year we file our returns okay kale sebo tuwulidde era kati abali unplanned mmanyo abaliwo munanga abali unplanned nga besi planned gabesi bambo plan abali unplanned nga besi bambo plan era nga boogera nnyo naye baatugaye tetubawabudde kabagira boogera nawulidde yabagamba tuli nze ngenda guma bw'okimanyi mbunnonze nagenda ebwayise nakigamba Zebula and I wanted to live to see obulamu bwa ghetto buba butya ng'ebiseera ebyo Bobi Wine yatwanira ghetto ffe ne tuva mu uptown ne tugenda mu ghetto nga njagala kulaba how does it feel like to live in the ghetto era nentuukayo nenkola sente newanyumira nasooka mu nyumba it was nyumba nga yakikomera ewa musumba Margaret Mwesigwa abamanyiyo mu Katogo bamanyiyo nga bagizimba mu nsanvu Bishop Nanchama yagigulawo okugulawo ennyumba nene ka buli kimu ekiri mu ghetto naye kitegeeza osobola okuba mu ghetto n'ozimba ebintu nga kati twagenda mu ghetto nenvaayo nezirewashaka mu Afrika wabaawo omuntu tukolera abantu ennaku zino amawulire goonoonye tegakyajjayo facts nze buli kyenjogera wenjogera ku gunti obola waliwo abantu abamu naye tulina ekifaananyi kye twalabe kye wataddeyo era katikati fe amaadde bagamba nti ate ekyaleeta ekyo nali wa Bobi dda over 10 years nesipaisogo wagitandikadde ati kyenkugamba ffe Bobi Wine agenda tutandika okwesimbawo nga twogera wesiba ku Bobi Wine ekifaananyi kyabadde ati kati kyenkugamba ababawuliriza mu babasiru oli agambye mbu neesiba ku Bobi Wine najjeeyo kimu ate neyakimpereza nja mubagamba nampa n'ebirala nze nali sibijjukira ga Bobi akyesibye bw'ati tuze tuli awo tuli kasoda kaffe evening twogera tusayininga contract tukola sente era nagambye abantu mu tutu whatever weeks ngenda kukyusa profile picture yange mbatereka ekyakabi tato for the wisdom kaye tulina ebintu bingi nnyo betugenda obeera nga twogerako lunakolala naye nga tetunabagenda wala njagala kusooka congratulating family ya SB4 ne Antaira bazadde baby girl ku macha ndooza olwaleero I think in the morning Antaira bazadde omwana abadde lubuto yagenze gye Dubai ng'ebyokusaaga naye today yazadde Dubai era kati SB4 sekawere njagala congratulating Antaira nnyo n'amaanyi kubanga that was an overdue. Omanyi Antaira ebintu yabeeranga asaaga nze Antaira kyemaze okulaba ye mukazi akyasinza okuweka kati olubuto kubanga nze badde sirula no yakyusa dressing code I think natanka okwambala ebintu ebinene kati okitegedde nti ababadde bavuma Antaira nti lwakitazaalira SB4 kumba Antaira ayagala kuzaalira mu right time kati omwana gwe yazadde ali planned huyo amuzaalidde Dubai visa ye UK webula Canada America gende Dubai kati osobola okuŋŋamba mwana Antaira ntali planned so gambe Canada yabuze kati awo yali nnyonyi n'atuuka Dubai era kansubire nti Mpombo restaurant kati eri muwa bakita ebyenda biri wali biika bwisi congratulations SB4 muganda wange Antaira kambabuulire bawalamu abali Zara yoyo is I didn't know Zara mu right timing waliwo ebiro n'ebiseera kati Antaira omwana gwazadde SB4 ngenda kugamba agenda bakulinnya ennyonyi ng'atambula n'omwana we kubanga ajjidde mu kaseera akatuufu simple as that osigala kyongamba tasobola ababulunoke tubazuulira mu DNA aba Antaira do you know what it means okuzaalira Dubai because you have to have a medical insurance bw'oba togirina is very expensive basobola okulya miliyoni aga ekitono onoleetera abantu okusaba Antaira kati aguddewo buli muwala yenna nga oli wano oli lubuto gabbawo tanafuna visa yawa Dubai
soko teka visa kadde kamusi manchi tundu olinye Emirates oba whatever chekunyonyodde omwana ali planned yoyo was SB4 Nanteira kati oyo mwana wa Nteira akera n'agamba nti nze ndi planned kid why tata wange yalinnya agenda ne mama wange ne bazalire Dubai n'obwana kawere kati ebyendo manyi nti Nteira ebyenda byali ali akeki omukyalo okimanya abadde akola talina lunaku lwalese anti kyobola bamugai fighter gwa babana bamanyi abana ba fighter ate nga akuba amazi kati Nteira si bwakyengera bazana wawa Dubai ne mugenda kutamya obuntu bwa planned kid wano kati bwoba toli mu planning ozaala mu planning era kati ku bisazizo by'omusajja ajja soka mga taata omwana tumuzaalirawa kati nze wange ondaba nembadde namwogera kamuleke dokita oyo kati deiga kyekyo kale wisdom kaye naye lwakuba ate nga tuvuddeko mu masanyu ate mbadde nzija ne nfuna amawulire ga Dr. Kiyingi nga tuvudde ku ya Dr. Kiyingi abadde tebamumanyi yaguluba nnyo ne Museveni wano like as in how nga politically Dr. Kiyingi actually ababadde tebamanyi Dr. Kiyingi muna Uganda abamita Agre Kiyingi producer wange nsobola funa ku kifaananyi ekyo Dr. Kiyingi abedde abera mu Australia world over Dr. Kiyingi producer tekamu Agre Kiyingi Agre Kiyingi wa Dr. Kiyingi abadde abera mu Australia Sydney world over mu nsi yonna y'omu ku ba doctor basajja mu nsi yonna abadde basinga mu nsi yonna awafe mwana wawa ati lwakubanga wano ye Kiyingi naye lwakubanga lino eggwanga likulembera omanyi kankubuulire abadde asinzira mu nsi kinga gundi Australia nze naliko Brisbane mu Australia noonya Dr. Kiyingi naye ng'olina kukola appointment kubanga the guy was so busy kati time kati ayingira atambya politics nga doctor anti yali awagire otyanga abantu abawagira enkyukakyuka nga bagagga Dr. Kiyingi abadde musajja mugagga bamubbako ettaka lye gavumenti eno olaba ng'ogenze ngewa Kisekka kati wobodde eri ewali bayitayo wa bannange bwe wa Kisekka ku ddwaliro lya Kisekka Dr. Kiyingi bakane ettaka eryo n'ebiringa ebyo Dr. Kiyingi oyo ne baagala omwavu wazanga bamukwatidde wano gavumenti ya Australia nevayo naye ekyomukisa omulungi n'awangula omusango Dr. Kiyingi abadde awagira enkyukakyuka kati kino kibannyonnyo abantu njagala bakitegeere si buli mugagga yenna nti awagira NRM government kati Dr. Kiyingi has been super rich recognized world over a doctor, a surgeon. Kagamba na Uganda tubadde tulina naye ng'ayagala gwobeemu amagezi agamba wajje Uganda Dr. Kiyingi abadde asobola okubeera corona buli wamu ku ssente z'alina naye ng'agamba lwaki muna Uganda oyavuwala oba obonabona wuuyo Dr. Kiyingi yuuyo batugambye atufuddeko ntwala okusaasira eri famire ya Dr. Kiyingi ne mukyala abadde abeera mu Australia oyo yagulwa ne Museveni oyo omusajja ku international platform nga ne bana Uganda tubamanyi abadde akyalina muto anti kyekugambye era amawulire gatukanze nnyo buli omuga mukanza okuwulira nti Dr. Kiyingi afudde kugambye oyo omusajja yasooka okutubuusa n'atugamba nti bannayuganda temulina kulivinga bulamu buno Museveni bw'abataddemu oyo Dr. Kiyingi katulowooza byakusaaga oyo yasooka okuba Museveni ku international platform ng'ayogera bwati Museveni ne batamuwulira oyo omusajja oyo ku international platform ng'ayimirira bwati abazungu bonna ne bawuliriza kyagamba oyo doctor naye ntwala okusaasira eri famire ye eri bannankyukakyuka kubanga amawulire gatuguddeko kwegamba muviiriddwako ekinnumye Dr. Kiyingi kufa nga talabye ku Uganda mpya abadde alina agitambuddemu kubanga abadde abeera mu maka ge gaakabi nnyo agali Sydney mu Australia wano waakabi mugagga naye ng'alwana n'abakungu ba wano nti gwe kati kikwewunyisa oyo omusajja agenda n'agamba nti oyo yaguluba ne Museveni oyo Dr. Kiyingi oyo n'agoba Museveni ku international platform tola nti ono muzimanyi president ng'ayogera n'agamba omusajja kino ne kino anyunyunta bunyunyunsinsiye oyo Dr. Kiyingi yasooka okugamba bannayuganda nti ogenda otya mu ddwaliro referral hospital ng'emulago nga temuli ddagala yagamba Museveni nti naye toswala okubanga baminisita bo bonna babajjanjabira mu Australia, India, America, Bungereza oyo omusajja yasooka otubuusa n'agamba nti okusinza ku ssente Uganda n'emisolo
kijja kityanga Rwanda ekulakulana okusinga Uganda tugenda kitegera kyandibanga waliwo sente zigenda mu yensi gaziva wano oyo omusajja Dr. Kingi yababuusa ate kati Rwanda ina Rwanda talina wadde kabugagga naaka genda olabe sente bazijjawo oyo Dr. Kingi n'atugamba bannange musobola okubanga muli awo ng'abantu abamu nga woolaba bagenda oyo mukazi eravunaanyizibwa ku banka za Uganda yalina passport ezo yalina passport ya Uganda n'eye Rwanda yatunda Greenland Bank n'atunda Crane Bank ne bagibba ne bagirya kati government ya Uganda egenda kusasula sudiru naye nga bagenda yadduka dda yagenda kuwumula ng'alina passport ye Rwanda. Dr. Kingi yasoko tubuusa ti Uganda esobola okuba nga njavu nga sente zandizimbye enguudo n'amalwaliro nga waliwo ensi gye zigendamu yali Dr. Kingi si byange. Tusobola okuba nga enguudo ezitukuba nga bwe tutunula bwe tutunula Kigali nga Kigali yakabi oba Nairobi yakabi oba kati Museveni yavayo n'agamba agenda zimba eddwaliro lya biliyoni mmeka mbwe Tanzania n'atugamba nti family ye esinga eri Tanzania batuuze be Tanzania kitegeeza abamu na Uganda oyo nenga yali zimba ne muhozi tebamuzalira wano bayirawo si na Uganda muhozi bamuzalirawo obadde ki ate etteka lya Uganda ligamba tusobola kwesimbawo nga tewazaalibwa wano kati lwaki temukikozesa n'atesimbawo hani ate agenda kwesimbawo kuba kitawe ne wamukaka kana akalu kajja mutuyanya anize okwenyiga nga lwaki ate yenyiga wafati yolaba oli amawulire ekigolaba oyagala ndete Solomon asome speech noli kati Solomon agijje mu mutwe ngo lyagisoma olabewo enjawulo kiki naye asigala muhozi ate kati anti ye fe tumbalanga wali udiyo kati kyakola ekyo kyokutalaga ebitundu ebyenjawulo ki bw'oba ogamba era agenda ekasese wali abakamula amalwa eri walaji gyasinga okuva yagenda alambula ebitundu bye naye wizido kati omuntu okulaba kati nkunnyonnyodde eri ekasese omusajja bakola y'amalwa n'amala ennaku oli mugamba nti kati oli okulambula ebitundu ebisinga okukola omwenge kibi eri bakolayo walaji eri n'amalwa newo gye yagenda kati gwe omulaba nnyo ajja mu business center waffe ate ali serious waba serious ani atali serious era n'omuntu agenda okulambula bakola amalwa ne walaji era aba serious who looks not to be serious kati ngamba bw'aba yikesi ng'agenda kwesimbawo omusajja yeeteese tewali tabbwa gye ajja feesa bagambye akalwa asobola okabbanga kitaawe tujja kufa kwa olwo tuggwewo. It is next to impossible. Obukenuzi okwawula mu mawanga obubbi n'obulyaka n'obutaagaliza bukoma ku kitaawe Museveni Uganda tugenda mu mpya nga gye n'omuhozi afuze Uganda naye gwe bukyobeerawo toyawula Uganda na Congo ba Uganda ne Rwanda just ngeza in case kati eyawa Uganda kati gwe tofaayo toddamu nakiisa mu kamwa kubanga oba okoze ekibi ekyasakiririgo tokoza kyasireta kirala okula ekibi ekyagwa kugambye simu na Uganda teka ligamba litya kati tusobola kwesimba wano nga toli mu Uganda bamuzaalira wa ate obadde ki gwe tosoma byafaayo. Museveni yali Tanzania n'agamba family yange esinga batuuze bawano omwana we yamuzaalira eyo tebamuzaalira wano waawo ubadde buno kutokimanyi mbadde mukimanyi ubadde ki waawa tubuusiba ku bamyaka na Uganda ati kati yazaalibwawa tujja bijjayo kati wisdom kyogamba tewetaba mu mazina ga gundi nga totya ki kati kyogamba omwana we SB4 gwe bazaalidde Dubai simu na Uganda akisinziira oli abadde ku visa ki SB4 babadde bagenze atutte mukyala we bali ku visitors visa bamaze bagenda kukomawo ono yali eri mutuuze Museveni yali Tanzania n'agamba family ye batuuze bawali kati kitegeeza obuva obubwe kati kole tutya nze nabyogera bayi yabyogera sinze ye yabyogera nze nabimukaka mukamwa jegera ebintu bino fati yobyogere tubyogera tobitye eno show eno si level up eno tuwa wino bya bufuzi tutegedde sebo tumanya omusajja mu Uganda nkugambye etteeka lya immigration igali amateeka aga ekisooka okuzaalira Uganda nga bazadde bo si banna Uganda tekitoba automatically nti oli mu Uganda those are immigration laws that's one. Two,
okwesimba ku bukulembeze bwa wano otegedde okuba wazaalibwa wano naye kati wisdom omusajja bayinza bati yes nga tebamuza kale kanzikirize naawe kamale gakkiriza nti tebamuzaalira wano naye ng'ate abamuzaala bannayuganda that means abamunayuganda kati oba mukakafu ki nga kitaawa agambye nti nno bazadde be famire ze relatives bali Tanzania kyogamba wisdom wajjano famire no wagitwala Australia muba mufuse ba Australia mwena mwena we wuliriza wake up waliwo kye bayita immigration laws amateeka agafuga to immigrate from one country to another sinze nateeka ebigambo Museveni mukama ye yali Tanzania n'agamba my relatives most of my relatives are born here ngoba kitegeeza bajjajjabo n'obuvo n'obuddo jagala ebintu ebivunule bulungi kyova olaba kati kakuweyo ekirala okimanyi nti no Museveni bukyabeerawo tatulaganga ku diguri ye abera kukulayira bannange nasoma degree political science era nafuna esimanya bitema mugamba girete nti yajja gero kiriza ebyo byekifere eruwa kati nkugambye anza batalina nsonga lwaki ababi balaga fo lete ekibuuzo ekirala tugenda ono sunya tulesereti time egenda mubaveeko balinde zibibalaba olwabwe time yabwe ejja mukyala wa principal Babi Kyagulanyi yabadde Canada n'abako ebigambo byayogedde besitagenda kuddamu omanye ebigambo by'omukulu tebiko lubale w'omulamu takola kitasamirirwa sobola biddamu n'abako ebigambo byayogedde ka video ne katambula ku social media bwe katambudde bakatama ab'enjawulo bavuddeyo nga balina ebigambo ebinene bye bayisa mu kamwa kyabadde kyetaagiza kansooka ensoma ekyandikwa kino era abangubira ku YouTube channel yange Wisdom official ndoza ngenda kikosa nga kikwatagana n'ekyembuziza anti ngendako Bible egamba kijja ku Dr. Kiyingi Zaburi Dr. Kiyingi eyafudde Zaburi 7:3 olunyiriro lwokusatu Zaburi 7:3 olunyiriro lwokusatu lugamba lu mazima Katonda wakisa era mazima Katonda wakisa eri Isirayiri eri abo abalina emitima emirongoofu ntandikidde ku lunyiriro olusooka kome ku lwokusatu naye nze ebigere byange byali kumpi n'okugwa okutambula kwange kwabulako katono okuseerera naye singa osomyemu wootunnyonnyola nzijja wano olwokusatu nnyonnyola kubanga ab'amalala bankwasa obujja bwe nalaba ababi bwe baalina omukisa katulira kino ekintu Dawudi agamba nti ekisa obutuukirivu bwe kata ave mu ati ntwala mpola wakati oyogera na musiraamu tofaayo naye era Dawuda mwali mu Kurani kituufu naye njagala ntwala mpola ntegeere Dawudi yali kabaka wa Isirayiri yali mukkiriza ng'atya Katonda wabula yeewuunya yagamba obutuukirivu bwange bwabulako katono okugwa n'okuseerera bwe nalaba ababi nga balina omukisa bwe yalaba ababi nga balina omukisa bwe tolaba nti bwe tulaba ba Dr. Kiyingi abasajja abadde abagagga ng'ayagala bannayo alabe ku Uganda empya nga buli Uganda gye yayagaliramu ate be bafa ng'ate olaba wano abatubba abatwawula mu mawanga abatuvuma n'abatutta bo tebafa owulira ekyekugamba ono tuli mu Zaburi 7:3 olunyiriro lwokusatu yagamba kabula kata nseerere nve mu kisa kabula kata ompuliriza kyekugamba kati era ngamba nnyo abaana nti toggwangamu maanyi bw'olaba nti waliwo abantu abamu nga baganye okufa kubanga kati Dr. Kiyingi wabala abantu bafe kati ababi lwaki tebafa buli muntu mukama yamukolera Dawudi abuuza lwaki ababi abo tebafa abalungi ba Dr. Kiyingi be bafa Dawudi atugamba mu Zaburi eno 7:3 bwe Katonda we yamubukura n'alaba enkomerero y'ababi yeewuunya owulira ekyo enkomerero yaabwe nga mbi nnyo okusinga bye tuyitamu nze ngenda nendaba abaana abafa nga tebalabye ku nsi mpya nga tebalabye kye balwanirira ne tugamba naye bano abatubonyabonya nga tekuli yenyeenya waliwo omulambo ogumu ogutambula gwe tulaba bulijjo tukulaba bwe gutambula gunaatera okufa naye guganye naye wezidoomu anti nkunnyonnyola waliwo kati gwe toyinayo omuntu gw'oyagala nti ng'olunaba mulambo nze sirina muntu kati nze waliwo okugendaba emirambo egimu gw'ogulaba gunaatera okufa naye nga gukyaganye
nga gukwasa obujja Daudi kyagamba nga guganya okufa ate sinungi bagisabira gwe kati wemba mubi era bwentandika okuba omubi ngamba bannayuganda munsabire okufa ate ndi mubi waawe waliwo abamu abaganya okufa naye ndiwo okugumya bannayuganda enkomerero yaabwe eribambi nnyo okusinga these days tetugwamu maanyi kati nzija ku kino kiriwo kimaliriza ngenda kitambulira kwa dokita ngamba jjukiza nti wadde dokita Kiyinja afudde n'abaganda bafe abamu abafudde nga waliwo abamu abaganya okufa nga tubalaba mirambo temufaayo saawa yonna enkomerero zaabwe abaganya okufa nga mirambo girina okufa saawa yonna zijja kufa ate baginaatandika okufa ojja kulaba nga Mukama azizza obusibe bwa Sayuni producer lwaki takuwadde close eyo hati kati nyinyola tuli mu Bayibuli naye olaba kyetaagisa tofaayo kati ekibuuzo kyo kati okomera ku kibuuzo kyange yabadde Canada owidde wenkomekereza buuza kale ddamu obuuze nkunyonyodde nenkubulira nga weyabadde Canada naye ekibuuzo kyange kiri nti kyabadde kyetaagisa like bakadaama ebigambo byayogedde kyabadde kyetaagisa bakadaama omuyisamu eggaali gye bamu kansooke bwe nti leero tulabye nga His Excellency Bobi Wine agamba abannayuganda nti buli mwana foot soldier abadde ne Case nga bali California Case amulumbye era ndowooza bakoze clips ze batadde Case n'amugamba nti twakulabanga otugamba ng'ogamba abantu wagire alien skin ng'obagamba n'otugamba akayimba kakasinga omukunyumira n'otugamba Case nga yagamba n'agamba nti n'otugamba nti alien skin oyo y'omu ku baana ba ghetto y'omu ku ffe bitya naye ng'abaana baatuvumye nga tulaba abaana beevuma baavumye mukyalawo n'agamba bw'ati Bobi Wine era kino kibategeeza agambye ba foot soldier n'aba activists mwenna abali mu nkyukakyuka Mwesonyiwe alien skin abagambye mumwesonyiwe era kati nze ndowooza weekend eno gye ngenda kuba mumwesonyiwe naye walayira dde ogwasooka kati ogenda kulayira oguli ogwasooka kabaata omulokole n'aleeta ebifaananyi bya Pasaka kandi ng'alimba ensi kati kati wuliriza kino mumwesonyiwe wabula ayina ekintu kyannyonnyodde ekibadde ekikulu agambye bw'ati agambye nti Museveni asobola okujja n'akulaba ng'oli muyimbi wano n'ayagala gwe omuyimbi akulwanaganye n'oli wabula waliwo kyakola ekirala Museveni waliwo wajja ng'ayagala okujjako ekyo ky'oyina Museveni atyanga Ronald Mayinja Museveni asobola okujja ku muyimbi kubanga atya abayimbi wano ng'ayagala Ronald Mayinja ovume Bobi Wine Bebe Cool ovume Bobi Wine ekyo kimu fatuvunula ndi unofficial spokesperson wa Bobi Wine official bw'ayogera kati nze nyina obbasengejja kyabadde ategeeza speech yonna kati ekyo kimu naye waliwo Museveni okujja ng'ayagala ekyo Bebe Cool ky'oyina Ronald Mayinja ky'oyina nti abantu bakugoberera akikuggyeko kubanga atya nnyo abayimbi ababeera n'abantu kakitegeeza ti alien skin asobola okubanga mu butamanya Museveni we yamulabanga alina abantu ku Freedom City bambi alien skin alabanga gavumenti emwagala ennyo nedda bano abasajja baba baagala ekyo ky'oyina n'abantu okugoberera be baagala okuba nakyo gwe kakati gwe tolaba nti Frank Gashumba yagenze eruweru n'ayogera n'obutebe n'ente n'obusa ne kasasiro ne biweruweru gaddidde bayita Abanyarwanda bengamba si Banyarwanda oli yatwala abamu baali basoga n'abateeka mu ruumu n'atandika okwogera nabo kakati nga naye golooza Frank Gashumba bw'alaba enkumu y'abantu Bobi Wine be yalina eruweru olooza Frank Gashumba takaaba nga kyo kimukaabye musajja hati yagenze obutebe ne bubutunulira n'ente n'obusa ne butunulira eruweru kwe tewalabye era oliridda obeera wa nze nga nalabye waaba kati kyengezako okugamba Bobi Wine agambye it's not worth it kaye wisdom gwe activist ensi gwetunuulira n'olwana n'omuyimbi fati abayimbi nze dda waliwo omusajja bamwita Ibrahim akola ne Balamu yaŋŋamba kaye abayimbi balinga bamalaayo tobeesiganga omuyimbi leero asobola okuwaana enkya n'awaana amuwadde ssente bamalaya bali bate azze gwawa awaana alina ssente
Ibrahim akola ne balamu oyo musajja mukuru bamuwe ekitiibwa era akyali ne balamu yaŋŋamba kiyaŋŋamba myaka 15 emabega yaŋŋamba twalina ku katikati n'aŋŋamba tewesiganga abayimbi naye nga si batuufu kati gwoba tolina kyomugatamu nga tayimu ye eweddeko ng'afuna omuntu nze wenfuna omuntu ng'alina kyangattako seerabiro ne yanzija ku nyongerako bwongezi abayimbi be Uganda si bwe bali kati Bobi Wine agambye it is not worth it kaye wisdom okulwana n'omuyimbi naddala owe Uganda abayimbi be Uganda abamu si bonna ayatudde amanya g'abantu gwe tofaayo ambuuziza agatudde era ng'alinga agamba bafuutu soja tekiri wasemu okwekuba ku lw'omuyimbi ayogedde ebitakwatagana omuyimbi waba ayogedde ebitakwatagana mumuleke bambi musaasire nti kubanga ne Museveni ayagala kujjako ettutumu eri akulabe ng'ogudde yasigale nga ye movie star one gw'omanyi Museveni bimeka ebimuluma ng'alaba Bobi Wine bulijjo nkibagamba Bobi Wine yakyogedde yagambye yasobola okusalawo n'asigala mu America oba n'akoma mu Uganda kubanga si mwavu n'asigala nga mugagga yakyogedde Bobi Wine mu interview waliwo abantu abalina ng'okununula okuyamba ku bantu abalala bali obubi calling kuyitibwa calling okimanyi kigambo okuyitibwa osobola okubeerawo nga natural oyagala nnyo okuyamba abantu wadde si be bagambye obayambe nga nabe oyamba abamu basobola n'okuvuma naye nga kuyitibwako kati naawe njagala okugamba bafoot soldier nalabye speech ya his excellency ya first lady bwe nalabye speech ye yagambye bwati yatunyonyodde nti waliwo omuntu omu abbye Uganda nga yali mubbi kuva ku mulembe gwa Amini n'abeera na mubbi ku mulembe gw'Obote Bobi yabadde ayogera n'aseka namu n'ovaayo abaana e Dubai abamu bakadaama si bonna bakadaama Dubai abamu ne bamuvuma ne bamwemula njagala okugaba bannayuganda ebintu bibiri ku ekyensonga one Government ya Museveni egenze nefuna abaana ne bajja ne bagulawo za account nga bataddeko ebifaananyi ba Babi ebyenkyukakyuka naye nga si bankyukakyuka wetwogerera kati sente ziri mu kutambula ku buli mwana yenna wisdom nedda nkwakanyamu okusinza omwana ebigambo byabadde ayogera n'okusinza nga bw'ayogera kiraga nti wa NUP puliriza kyenkugamba nkuyigirize abaana bennyininyini abaliwo ne kaakati be bagenze mu inbox nga bawa sente bangi sente ziri mu kutambula era bakugamba mbu Muhammad Nsereko yakirimu buli mwana ali ku TikTok ng'olina numbers ng'osobola okuvuma Bobi Wine ne famire ye sente ziri mu kuyitingana naye ate mubeetonza laita ne beetonza teri yamugambye kwetonda tewali kubanga ne weetonda teri agenda kusonyiwa kyoga ati abadde ku mmundu oyo ani ng'akuteeka ku mmundu bamutunuulira kankubuulire olaba Museveni yakeera n'agamba naye nze musobola okunvuma wabula nsaba mukyala wange temukola ki temumuvumanga maama Janet oyo alina ensobi z'akoze ne weba Ministry of Education naye ku lw'ekitiibwa kye tumuwa buli omu yamulekayo mu kitiibwa kye ne bw'asobya temubiraba yamulekayo kati olaba abaana ba Museveni olaba abaana ba Museveni mbuuliraayo omuntu yali avumye Natasha oba Patience oba Diana era omuntu gwe bagezaako okulumba ye muhoozi ate nga nekyo ekimuvumya kiri obvious ozze owandisa speech ekulemye osoma naye gwe mbuulirayo mu Uganda yamulema topakanya biri ku likodi mu Uganda muno teriyo muntu yali akutte Diana yali akutte Natasha Patience tugenda ku church ya Patience awo nino ogendayo okusabirayo sobe tokolaga agenda kusabirayo olina kubanga oyitiddwa teri yali abavumi nga Museveni yagamba nze musobola okunvuma ne mutavuma mukyala wange njagala okugamba abaana bakadamu si bonna naye abamu ebintu bibiri omuyimbi oyo gwe mulwanira takerangako kutimba wadde kizibu kye muyitamu omuyimbi oyo gwe mulwanira yakeera n'agamba nti Uganda nnungi nnyo era nze kino kinzi ebyo ebintu ebyabadde ofatiya byanzizizaayo mpuliriza byanzizizaayo ku drawing board nenzijula Bobi Wine bwe yakwata sente ze neza NUP ne batuma muwaddanku nyingi n'agenda e Dubai ku sente za NUP ne za Bobi Wine ne baza abaana okuva e Dubai
Nesi bonna Wisdom. Atani Agambye bonna. Tugamba bana bebazi abali star. Zena tuke Dubai nengenda bayitoba ku square simanyi square. Nenda bana Uganda abasula wabwe. Nga ambassador wa Uganda Dubai tagana bachali. This time bwe mba musolo okukkiriza omwana ng'ali mu Dubai n'avuma omuntu asobola okubabeererawo ng'eddoboozi olulala mujja gwa mu bizibu asirike kubanga ne Besigye yali abadde wano nga mulina ebizibu nga tanyega. Besigye abeerako wano nga tomuwulira wayogera ku by'e Dubai. Kati tuli wano Fatia bannayuganda bali mu kuviira bafiira mu Southern Sudan. Okello Oryem Minister of Foreign Affairs wa Uganda kimu kyokka ye kasita yalera muhoozi n'amala. Abasudani bali mu Uganda bali mu ggula ttaka batambulanga bye baagala. Bannayuganda e Sudan bwe bakusanga poliisi ekwata bukwasi paka mu kkomera. Abasudani bali wano tebalina wadde empapula bagula n'ettaka tubeera nabo teri abanyega. Minister wa Uganda of Foreign Affairs takinyegangako. N'abali e Sudan bali mu kubona abo. Kati baana mwe wuliriza kati nkubuuza Minister wa Education yakera nayise ekiragiro tekyateekebwa mu nkola ate nga first lady abali ategeeza UP nete twamu anzo kubaita naawe ezo baita gama amasomero gamaga international ngagamba UP kati Kagame yakera ne bakananula ne bagenda e Rwanda ne bagulawo amasomero bwe bagagulawo nga gali private ga kabi bagaseera Kagame teyatawaana yakera n'agenda mu Mengo secondary zeeyo eze Rwanda agali private aga government nagalongosa nagataya ku standard we twogera amasomero aga private mu Rwanda gagwa abantu bajjeyo abaana eri ne batwala government elongose UP amasomero kati kulaga betwandigambye mama Janet mbuulira bukyafuuka Minister of Education mbuulira essomero ya government lyalongoseza genda ku National Bulumu nasomera nze nakula simanyi nti waliyo toy gye bayita Peter Free genda National Bulu bayina toy esukka mu 100 gazona flashing toilet genda katojirabe nettaka lya Nakivo Bulu balibbi balizimbako naye nga Minister of Education wali owulidde ya muvuma nalabya abaana kino kyenjagala okugamba Fatia bannayuganda abali ebweru nga mutufu okolera Dubai simanyi Abu Dhabi Saudi Arabia oli naavaayo naavuma omuntu eyandibabeereddewo one time kitegeeza muligwa ku bizibu omuntu oyo n'atayogera era temuli munenya Olina kyegambye. Naye kino kyengamba. Maliriza batugoba. No, njagala tulabe ensonga egenda. Nidde ekyo kikulu munnange tukyalina eddakiika. Wuliriza kintu kyengambye. Batugaye tugenda kukoma saa 12. Ekiriwo kiri batugaye 12 mukwano. Weda mayizi. Anedda wuliriza. Babi talina kikyamu kyayogedde. Ne bw'abaase sensoro kuleta clip za Hillary Clinton yali first lady wa America ng'ali mu Europe ng'aseka bannayuganda abali e Saudi ne Dubai bwe muganya abaana abo abaavumye muligwa kufabamu this is next to impossible me to live in Dubai sikirotanga nako nagenda Dubai olunaku olwo enkeera nali nkomawo omuwarabu yankyaza nafuluma bwenti akasana ne kankuba ne mugaka nakasana nangamba kati kale ozze kasse singo zisimanyi mwezi gwa 8 oba gwa 9 nawe zida mchomola baba kutwala speed tebajja kukoma tebajja kukoma abakulangire they want to be me wuliriza kano kano ababagala abanvuma even on their best day they cannot be me. They cannot be you. They cannot be me. Really? I think kumulide. Bwegendo naba abantu ababwereri wagamba nti avuma Wisdom. Gwe totawana, don't be biased. Ze bwakera wano omuntu omu akola ku radio bamutya n'agamba ndeeteyo receipt ya water eri mmanya gange ejampe $5,000,000 nendeta 13. Hey, washita wampa kusente. Ate yazireta? Na atazikuwa. Wachita yakuwa sente. Kati waliwo yakati kati Wisdom kati ngalwa kitakuwa sente zo. Ati munange bekanika newo yandikuwa de sente bekanika Fatia eranze nanyumirwa nnyo abaana be South Africa singa abeerawo omuntu avuma omuntu asobola okubabeererawo do the needful nze kambabule Fatia toganyanga muntu asobola kuddira kankuwa example gy'onootegeera
olaba Bujingo Bujingo yamala emyaka 5 ngavuma Pasa Serwadda. Pasa Serwadda ye yayamba oyo Bujingo yali asula kazo mu karumu aka najja n'asulako ku church oyo Bujingo gwolaba oyo yavuma abantu. Serwadda yamuyamba n'amufuula omusumba ku Victoria Church yamala emyaka 5 ng'amuvuma ku radio ye. Okimanyi osobola okuva wano n'ogende wa Serwadda ng'oyagala okuyamba n'atakuyamba kubanga Bujingo yatta ekyo Serwadda kyeyina. Kaki kyotegeeza principal. Okimanyi nti nno musobola okuvuma omuntu ne mukeera ne mubasitaaka nga bannayuganda abali eyo. Bannayuganda ne bagamba basobola bayamba olaba bavuma mukyala wa Bobi Wine abo abaana b'e Dubai ntaye tewali agenda bayamba ne baleeta ebintu ne baga abo abaana b'e Saudi olaba bavuma mukyala wa Bobi Wine nakyo ekyeyiniza abaana abo okuyisanga ebigambo busente kuba kati beyo uyo Bujingo yamala emyaka 5 ng'avuma Serwadda. Serwadda ye yamuyamba omufuula omusumba ye yamuyamba okusooka okulinnya ku nnyonyi ye yamuteeka ku perolo n'agaggawala yamala emyaka 5 ng'amuvuma. Kati osobola okugenda wa Serwadda nga yaggwamu amaanyi nga takyayagala kuyamba lwa Bujingo oyo. Fati yankusaba oyo omwana yavumye Babbi eyavudde ne yeetonda ng'ajobojja nawulidde agamba nti ne ku mulimu gwe nga yali mu kujobojja babamuwadde ssente baatugambye mbu nsereko ya birimu bali mu kugaba ssente ekyo sinakikakasa era wonakikakasa ajja kujja nze shate nze bali mu kutambuza ssente buli mwana ali ku TikTok ng'olina following kasaba ogera nawe ne bagamba ne bakebera page yo nti obadde wa NUP owanika NUP uyo Serwadda Bujingo yavuma Pasa Serwadda oyo yo yakulembera kanisa z'abalokole wana mu Uganda yamuvuma okumala emyaka 5 ate ku radio oyo yafuula Bujingo kyali byakirawo okutuuka n'amuva Serwadda yasirika ate omuntu kasita kuvuma Bujingo yagamba Serwadda ti Serwadda ennyumba we yazimba yabbamu bittaka lyali yabamulekwa obusonga alina bujja lyamukoze buli muntu yenna omunaku fati yanze waliwo yakadde naŋŋamba siina nnyumba Bujingo yavuma oyo Serwadda nti Serwadda yabba ettaka lyabamulekwa n'azimbako ennyumba naye ng'ettaka lyagamba Serwadda yaligula ku musajja yaligula na $1 omutwalo gwa $1 ogwo Bujingo n'agamba nti Serwadda yabba ettaka oyo omusajja eri gye balamaga ludda Namugongo gye yazimba tumanyiyo ayina ennyumba yakabi amakage I think if I'm not mistaken Namutebi we yafuna embaga gye yagenda n'awumulira ennyumba yakabi nganga amakanga ga Bujingo yamuvuma n'agamba nti Serwadda yabba ettaka ly'abamulekwa nga Serwadda on the record yagula omutwalo gwa $1 mu gy'ekinaana gomayo omutwalo gwa $1 mu gy'ekinaana nante nakugambye dde omwami ng'ayina kati kyenkuga ati abantu kyenkunnyonnyola gwe sipati omanyiko akatono kale akatono ku kyendi oli yakedde mu kamotoka n'agamba Wisdom munaku talina mulimu talina gy'akola simanye bitya kati kyenkunnyonnyola nti abantu abanaku abo bakulya mu nnaku Bujingo bwe bakeera ne bambala omuzimu akulumba n'ayogera ebintu n'obiyita ebituufu siri mugagga nnyo naye nsingako sijja kweyita kyesitali kati Fatia kati ng'okeera ng'oleeta abantu abaali bafumbidde ku nku ng'oleeta Wisdom annyonnyole sikimanyi era mba sijja kinnyonnyola kubanga simanyi nabo bakiyita kati osobola kuŋŋamba nti kati tuleese Wisdom nti otyo ku baana abaasula ku street tuleete Wisdom ngaleeta Exodus lwaki neyita kyesitali bwe walabye speech ya Babbi ki ekyakujjidde mu bwongo speech ya Babbi yabadde so perfect ekisooka teyaleyolesezza bukambwe kubanga ffe twogeza obukambwe mugamba ba Wisdom boogera nnyo yabadde aseka yabadde jolly yabadde Canada so teyalina nsobi gye yakoze talina yagambye bugambi tulina omubbi yatubba kuva gw'Amin lwekuba ndi ku TV omubbi oyo yamwogedde buli omu amumanyi n'agamba omusajja ono atubbye ate n'aleeta facts yabba wano Babbi yagambye nti yalireese erinnya nti yagaye Museveni yabba wano ku gw'Amin nabba wano ku gw'Obote olyogedde kubanga walabye anti yabba yeye tugambye Babbi yagaye nti mubbi kati naye n'ayogera nga si bukambwe yayogedde ali jolly because she's jolly sweet 16 so okusinziira ku Wisdom kaye anti kati singa nze nabadde it is okay more than okay nti a first lady who can talk jolly ng'ate ayogera facts
However, mugenda kuletera family eyo family ogiraba eyo family ye family mu entertainment nga saleta jiwanga ko kunusu ne Museveni ne abayimbi bawano teri muyimbi kanchiddemu ngojeko oyo family ya Babi. Okay, family ya Kyagulanyi yonna Misa Kisemakula ani omulala David Lutalo nedda teri muyimbi gwe batawanga ku sente sale okakasa ngojeko Misa Kisemakula Misa ki Jofre Lutaya Bobi Wine teri yo muyimbi wanali establish Shiba teri yo muyimbi gwe bali tebawadde ku sente government ya wano kwezimba nchiddemu teri yo muyimbi mu Uganda nga sita okakasa baveyo nkugambye nze nali twali 11 nga ffe tuwabula Museveni ku art ne sale nituwerana nga banvuga ne bantwala ne ntuula ne mbalaba ngojeko family ya Bobi Wine ntaddemu nti Bobi Wine Banjo Mani Eddie Yawe Nyanzi bonna Mick Wine no jeno no wa Misachi nengende wa Misachi Jofre Lutaya Shiba kozi ne Sekamate na ne Hildaman aha je balido wisdom uliniza tagenda ngamba bali ku levels za wagulu tondetera teba kachere teri yo mu Nestasha Mayanja kati Eagles Mathias Walukaga Eagles aha kati ku level uliniza gweleta teri yo muyimbi atafu teri yo muyimbi mu Uganda ali ku levels zabo atafuna ku sente za Museveni na sali Mbade manyi yo kalenga obaka family sasa haluwa za sibamu teri yo baba zimida amayumba baba wadde buli kimu kulebezo kati wetudda mu bano ba modern bano abawansi ng'ovudde kubali nga bannabyo epasi abo tebannalya yabo naye ani ataliddawo ani atafunye kuseza Museveni Edikenzo Josura eri hoteli hiyo kati Fatia abantu ambagenda kuleetera abantu era nze nsasidde nnyo naye nga Bobi Wine we yagambye agambye Mwesonyiwe Bobi Wine ayogedde n'agamba buli foot soldier ne activist Mwesonyiwe ali nsike wabula n'amaana agamba nsaasira nnyo omuntu ayomba n'omuyimbi we Uganda it's not worth it ngolwanira bana Uganda okuba obulungi n'oyomba n'omuyimbi actually kino kankyogere mwenna abaana abali eyo kandete for the first time Umaru Kiseka Bajjo SBS mwe Lumbuye mwenna yekolera Mwesonyiwe His Excellency Bobi Wine agambye it's not worth it omuntu omulwanyizi w'eddembe okuyomba n'omuyimbi naddala nga muyimbi we Uganda tuwulidde wisdom kaye obudde butuweddeko naye njagala twogereko eno ensonga like what's your say like about Jose Chameleone and Bebe Cool's battle eyo battle kati obadde oleese kati kankubuli eyo tegenda kuba battle naye kati kansooka enkibannyonnyoli tegenda baba tegenda beeraki bali mu Uganda battle ya Shiba bwebaawo neya Sindi si bwebaawo yabaddewo bwe yabaddeewo kati buli muyimbi alaba ayagala kukuba kintu ng'ekyo Shiba njagala okwebaza Shiba njagala okwebaza Shiba yavuddeyo ne yeebaza Sindi olw'okukkiriza okujja ku bato n'okuteekawo that performance n'okukola ki bwe yamaze aba medium ne bagenda ne balumba Sindi ne bamugamba Shiba akoze posting akwebaza gwe tomwebaze Sindi n'agamba sina kye mwebazaako ekisooka si yampita okujja mu bato kankiddemu omanyi waliwo kye bayita eky'obuntu Sindi oyo alina appearance gy'ateekako lwakuba temumumanyi si mwangu Sindi yafuna abawagizi kubanga yakola kolabo ne Bobi Wine naye abantu ne beerabira kuba bannayuganda bangu bakwerabira Sindi y'omu bamugambako lwaki gwe nga president w'abayimbi tolwanira Bobi Wine kudda ku stage n'agamba Bobi Wine ampandikira obajje mu ofisi yange ebyo babyerabira naye Shiba talabikirangako anyway yanga alumbye Bobi Wine oba ng'ayingidde mu byobufuzi ensobi gye yakola ku kugenda mu federation ya Eddie Kenzo
atenge dikenzo alina obuzibu ne Bobi Wine ate yali nsobi naye Shiba tayasamyangako kamwake bukyabeerawo n'alumba Bobi Wine naye Sindi bamugamba lwaki toyogerako naabo Bobi Wine yagamba Bobi Wine ampandikira obajjeko mu ofisi yange ago gaali malala neka nyonyole Sindi kino neka tuwizide mwade magala Sindi ajja ate naye appreciate no as a lady buli muntu akola kya feeling antifati abantu bakulaba waliwo kye bayita katasi mubadde ne bato munno appreciate nze just omuddamu kale yani mugambye thank you so much webale ku recognize awo bandi wakabi but okugamba sisola mwebaza kubanga si kangambe Sindi so kama Shiba yagikoze akimanyi muno Sindi agenda kangambe Sindi tofayo kangambe Sindi kino n'abana Uganda bampuliriza bateyo nanyini waayo bamuyita Shiba ye nanyini Yoro Festival bateyo Shiba agenda ku Victoria University ng'asaba sponsorship ategeke Yoro Festival kati ngenda tandika kujja ebyama bateyo n'omu kubayogerezeyo Sindi byali mu kwogera era lwaki mujjayo bukakafu omu yamusendasenda okujja wali bitya lwamiti ebyeddala n'olibuuza muganga ekintu kya sheeyo bagita Yoro Festival era yenani okukiwa Victoria University kitegeka bayino sasula Shiba million yanga nga brand wonogura brand nti kino kikyo katukigureko fo tukitegeke okivemu kino nkyogera nga ntya Katonda Shiba yasaba n'agamba omanyi Rema simenye bamita Rema Nigeria tetusola muwa sente ezo Shiba oyo gwolaba n'asuggestinga mu meeting nti mbadde nsaba mba musobola okwogera ne Sindi mumuyite omu kukubayitamu yali Rwamiti wetuba tujja kujja ebyama kubanga tukakasa tutya kubanga ye Sindi atulaga mbuno mwegayiriza anti kati abayo omanyi tewali tabu waliwo n'omuntu eyagambye waliwo blog eyagambye nti after the show ti Shiba yagudde ne mugamba okugwa kw'omuyimbi ogenda n'olaba booking ze byebyo mwajerega Spice Diana genda olaba booking za Shiba genda olaba eza Spice Diana ezabalidya jazz wabadde bagamba nti oba bategeke Shiba ne Spice ate tunateeka butegesi ngoba baliwo sente katositegede kyengamba naye tukomewe wa doctor naye nze njagala kwebaza Shiba kubanga yalaze obuntu bulamu neyebaza munne munne ne wanaaba amuvuma it's okay neera yagikoze nga tasubira mu Sindi agenda it's okay ate Shiba Katonda ali naye agenda swaza abantu gwogenda kula bookings eziriwo ani akirimu kino ekyokubatwala mu different places now then it is one of the agreements era gwe basinza okusasula Shiba gwe basinga osasula ku buli kweyo bato basinga kusasula Shiba bwe bana baagala nga tubijja neye UK neye Dubai gwe basinza osasula Shiba kale wisdom tugende ku kya kati ya bebe ne kamiliyoni ate bonna bali ready eyo ya bebe baagala chipika bakole bato kubanga Shiba yababise abasajja nenyina ekintu kyenjagala okugamba woba omanyi music nya kyenjagala opaga one mulaba omusajja oyo bamuyita kamiliyoni akuba afrobeat music wa East Africa wa dancehall reggae na dancehall kyovola basindi yali mugezi session yasembayo nga betwala Shiba yajjanga nayimba oluyimba lwe lwa afrobeat Shiba nakuba dancehall nga akubisa Sindi nakuba dancehall nga akubisa one rhythm kitegeeza nga ali ku beat emu totwala nyo speed anti kati gwo bimanyi musajja tubimanyi n'abalabi afrobeat kitegeeza nti Jose Chameleone asobola okuyimba olimba kati katugame Jamila analia na bwamala bebajja kujja aleete dancehall we akulowoozese nti Chameleone tamanyi kati kyengeza kukwogera mpuliriza bulungi oyige music wa East Africa abantu gwe bamanyi dancehall kyovala abajamaika basinga kujja mu East Africa mu Africa yonna mu Southern African countries tebagendayo kuba kakati bali bamanyi music tojja kubayimbira bambe bebe kuru oyo mulaba abawagira Chameleone mujje nga mwesigezo
kubanga battle abantu abajja bwe oh tulagiddewo eddiiro da first day uliriza kyenkugamba nyina kyenjaga okugamba Fatia njagala kuyigiriza kati bantu bannayuganda mugenda kujja Chameleon is undisputed wanteryamu wakali musically East and Central ebyeddala okay however beba agenda kozesa opportunity ejo agenda kujja ku stage akuba ebintu bambalala bamba ebyo kasepichi agenda kumaliza nga abakubye dancehall mulowooza nti oli omusajja tamanyi naye ngate kyeba Sindi kyakola Shiba tishiba yajja n'ayimba nga oluyimba lwe ne luggwa kubanga wano afrobeat tatunda ati gwenga analyst nga bado tenatuuka like kicho oyinza owabulamu ati kyenkugamba Fatia mpuliriza njagala kino otegere bali bakitegeere omuyimbi wa afrobeat mu East Africa tosobola kuvuganya muntu wa dancehall bebe kuli wa dancehall Chameleon wa afrobeat wadde she's vocally good wabula n'okuba dancehall kyamuyamba nnyo okulaga nga Shiba omunafu Shiba yajjanga n'akuba oluyimba lwe tebansobola ne luggwa afrobeat kati nga kubanga afrobeat ku dancehall abanga kadongo kamu ogenda n'oli omuntu wa afrobeat ng'ayimba wamala nyimba bbiri owa dancehall n'atandika kati owa dancehall akuleetera okulowooza nti oliwo ayimba kadongo kamu kati bakikola Shiba kati nga woba tomanyi bya music olabanga Shiba gwe bakubye nnyo era tuvola bata eyo bonna abamanyi ku bya music Kasuku yagamba yali draw good Bushington n'agamba draw nalaba baani nga bonna bagenda bagamba nenda Ronnie Mark abaani kati naye ku muntu wa bulijjo nkugambye music wa wanaatunda kati kakubuli Mafikizolo balaba Mafikizolo bayimba ennyimba zaabwe tetumanyi bye bayimba gorooza lwaki bagagga nnyo mu Southern Africa naki because they are musical kati wano mu East Africa abantu bwe batawuliza lingala bawuliza dancehall tukusuubira okuba ne Saidi omukulu Wisdom kaye bebe yagenze n'ayogera ekigambo enina kuba ne Saidi bebe yagenze n'ayogera ekigambo erina ko nja jibalaga bebe yagenze n'agamba mbu yakuba Red and Weasel n'abasuula n'akuba Bobi Wine n'amutwala mu retirement kati bebe yamuyise ndo na kadingo yamuyise kadingo n'amutwala mu retirement kati awo bebe yabadde tannalya ng'alusazi muluma lwansonga fe twajja gendo kibuze Kasuku fe twajja yagambye mwe mwagusala fe twajja uliriza fe twajja twajjira mu Gagamero bebe n'atunyiza ate yakola ki bebe yatandika okuyimba ebiyimba bye agenda okumaliza okuyimba session nga bbiri nga Bobi Wine yatukubye ddo omuziki ali mubire bebe yagenda ozuukuka okuba ku nnyimba ezinyuma nga takyasobola kujjayo Bobi Wine kati wakomekeza battle puliriza nti battle olina okuba strategic okay battle lwaki tebalangirira actually yavaawo nga bagamba Bobi Wine yasinze why ti bebe yalowooza kasooka akuba ebiyimba ebyo byayimba mu 90 oba bitya kati agenda okulowooza okuba ku nnyimba abantu tebamanyi nga Bobi Wine akubye ennyimba ali eri mu biro tosobola mujjayo bebe kyova olaba we yajja ku kati kyemmanyi kyajja okukola ku show ya Chameleon bebe ayina kumanya nti nnyimba zange zeziruwa n'ategeka dancehall we n'ategeka reggae kubanga Chameleon tosobola kuddira bebe n'omuteeka Chameleon when it come to vocal tikiriyo naye atajjukira nti bebe ayina bandi ye emukubira Chameleon abaana ba solo simanyi soul band batera okuwoganya ebyuma bye ne biwogana naye kuno katusubire mugenda kulangirira ebintu byammwe temulangirira ne mutulekaawo kati bagambye eyali in charge Kasuku yagamba Shiba ne Sindi yali draw kati Wisdom kaye uliriza eyali in charge ya bato ya Sindi ne Shiba Kasuku yagamba yali draw no kulangirira nakuya ne nali nkusuubira wa eya Bobi Wine ne bebe Bobi Wine yajiwangu mwenga gwe Wisdom no abantu bavayo fena twavayo tunyogoze Wisdom ebigambo ebisemba kyekugamba nti bebe kuli yalina music naye yazuukuka leero yagenda ozuukuka naye kati kuluno omuganda nga yatukubidde dde ebiyimba byebikanyuma mwekwase yagenda okuleeta ezinyuma wallahi nga tasobola kugoba Bobi Wine actually ate yabebe kulo ne radio ne Wizo radio bebe ebyaddala yawangula ba radio ne Wizo omanyi lwaki bebe yagenda okujja ku show y'aba radio and Wizo
he was so smart. Dina actually sijukira nakujukira radio twajja ne anticipation radio agenda oyimba kati radio banyoma bebe ne bagenda okujja bebe yali yetegese ba radio ne wizo ne bafuratinga no furatinga ebigambo ebisaba wisdom era bato bebe yali awangudde ya radio vocale ne performance eya Bobi Wine bebe yagenda zukuka nga Bobi Wine yatukubye muziki nga era kyobula bebe yali mugezi wano maaso yali ataddewo abaana balina ebipapula nga bagamba Bobi Wine vayo naye nga mabega abantu bawe bati kusaidie nga banyogoze nga Bobi Wine yaleeta luyimba naye kati ate eno tulaza side negwe nga twakagulawo waliziwe na keksi ebigambo ebisemba tupewaji njagala ogamba mwena abaana bafruit soja Umaru Kiseka SM Asimwe Mkurumbuye Piti mwena bafruit soja Mwesonyiwe buli muyimbi wa Uganda ekyokubiri mwena abaana abali ebulaya naddala mu nsi z'abawarabu singa omuntu abaana abo ababeere wammwe mu nsi z'abawarabu banaavanga ne bavuma abantu abalina okubabeererawo ne musirika kitegeeza lumu mulituuka nga mwagala obbayamba abantu ne baba mu meriiso nga walaba bannayuganda abafiire Southern Sudan Minister of Foreign Affairs tanyega naye nga abasudaani bali mu Uganda bagula ttaka bawasa bali wano teri abakwata naye bannayuganda mu South Sudan bali mu batta olye mutanyega. Thank you for watching our channel. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment.